Kale mwanyinaze enkuyanja y'abantu etudde wano teyagala kusaliriza ate teyagala kusaakiriza. Nze kyensinga okutya abantu kati bakayana n'akataka olwate omuntu omulambo omulamu assa. Baba wono tewali amukayanira wabula tumwaniriza bwaniriza. Kati ulira kino omwanyinaze kyenjagala oleme kukola yensobye okuntundira mu byange. Abantu abo abamanya ddi nze nga saamanya. Baba abantu bano nabamanya bwenti. Mpulira. Naye mukubamanya bange nga kulimu omu bwe ndamanyira ddala. Mpulira. Tugamba ze n'abantu be. Yeekaato omwana w'empisa ennungi. Muntu w'abantu. Mpulira. Bw'aba agendako ewa mukwano gwe. Otyo? Agenda n'agamba mukwano gwe nti mperekeraako. Ekyo kirungi nnyo. Ye baaba. Kakati njagala okubuuza. Ye baaba. Abantu abo wabamanya ddi? Abantu bano naye baaba ekibuuzo kyombuuza nti abantu abo kubanga mulimu omu gwe bawerekedde. Omanyimu omuyeka? Omu yekka bw'ati. Linda kugambye ota? Yenze. Yani? Agenda mu. Yimirira tulabe gwe. Yimirira tulabe. Aninze. Gwe yeyogerako yimirira tulabe. Yoyo Gerard wase. Mwanyinaze yoyo. Nedda baaba. Badde nga abantu abayo yositula kintu kye tuli bawuliza. Tokubye nnyo. Ate nkubyewa. Gw'olabye nkubyewa. Kale mwanyinaze. Ogambye nti alimu abo abangi. Sooka okole kino. Sooka ogenda omujje mu bangi kubanga ayinza okuguliramu abo ate n'azira. Akati bw'omujjayo muleete kumpi naffe tumulaba oli okumwogereko ebigambo ebyo. Awo. Amiina Lameka mutwale eri.